po jako akawuwo. Nikubwera linkirivu kubambadde n'amabanja. Obulimi n'obulunzi bye bimu ku bintu eby'enfuna by'eggwanga kwe biyimiridde olw'ensimbi ze bireeta newankubadde ebisoomooza nabyo bingi omuli ensimbi oluusi eziba tezimala ezibiweebwa mu mbalirira y'eggwanga, enkyukakyuka y'obudde, endwadde n'ebbula ly'akatale ekireetedde eby'obulimi okuddirira ekikosa kumpi buli muntu ku babanja abayimiridde ku bulimi. Kakati abantu abamu tebakyalina ttaka lyabwe ligenze, twogeddeko ne population abantu baffe bangi nnyo ettaka lyonna bali kutakutuddemu obutundu naye ate ne bamulima waliwo ekize kya climate change enkyuka y'obutonde neyonooneka. Ebintu ebimu bino bw'otabikola bulungi ogenda kulaba nti n'essente zetwadde mu mabubaje tezigenda kuvaayo. Wano n'abakugu mu by'obulimi okuva mu kitongole eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Perumu ekyabakana n'okulondoola eby'obulimi we kiviiriddeyo n'ekisaba gavumenti okwongera ku nsimbi mu by'obulimi mu mbalirira y'omwaka ogujja 2020-2021. So waliwo okusomesa okw'amaanyi so nituba nga tusaba nnyo ekigambo ky'okunoonyereza research kyongera oteekebwamu amaanyi ebitongole bino ebikola mu kunoonyereza byongerwemu amaanyi ate nabyo byongera okulabika nti bikola n'abalimi kirwanyisa research with the farmers because we are doing research for the farmers. Research ekolebwa okulinza kukolebwa nga kwegasa abalimi era nga mukola n'abalimi. Kwa tulina zadisi nyingi naye babadde zikirina okusomesa okw'amaanyi n'engeri kyetulina ku ssente ziteekebwa mu kunoonyereza okwo. Aranise Bulime ngono yakulira entambula y'emirimu mu kitongole kino era agamba okukendeeza ensimbi mu mbalirira y'omwaka oguwedde ya 2018-2019 bye bimu ku byongedde okuzingamya emirimu mu by'obulimi ekyaviirako abalimisa abaali balina okubangula abalala okulemererwa olw'ebbula ly'ensimbi. Tubadde tukyalinamu okusoomozebwa wala kutulaba nti Ministry y'amazzi, Ministry of Water and Environment ekakatibwako kulabika nti ekola kyandiise design katugeze bwebanga water irrigation scheme design nakinaki kati yagulekera kyaneba nti egajjaawo actually negatwala kati neba nti neyambako kugasaasaanya mu balimi. Betty Rose Aguti okuva mu kitongole ky'ekimu agamba nti okusala embalirira kyakwongera okulemesa ebirooto byabwe okutuukirira ebyokulaba nga batondawo amakolero ssaako n'emirimu nga bwe baali bakibaze ate nga bakyalina ebisoomooza bingi. It is very unfortunate that the financing to agriculture this financial year, as it is indicated in the budget framework paper, has been cut. Previously we had 1 billion, but now it has been cut to something like 900, which for us as civil society we say this is very, very unfortunate. Bagamba okuggala ensalo za Rwanda nakyo kizizza nnyo emabega eby'obulimi naddala eri abo abaali batundayo ebirime byabwe nga n'omutindo gw'ebirime bya wano okugwa kireetedde amawanga getulinaanye okutwewala okutugulako ebyaffe. Ng'eya Rwanda tumanyi boda bagiggala birimu bya politics naye kikosezza omuntu wa bulijjo abadde atundayo amata, abadde atundayo kasooli, abadde atundayo binyeebwa, muwogo n'ebintu ebirala byonna bibadde bigenda eyo abo bakoseddwa. Ekimu ekirala kivudde nti naffe ffekka tetunnatereeza bulungi standard zaffe kubanga Bannakenya bajja gamba kasooli wa mmeesu wa mbeera nnungi alimu obulwadde alimu ebintu ebisobola kutuyita aflatoxins biyinza okuleetera kansa abantu baffe kakati kiba kitegeeza nti ekintu oba kigenda kirima. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Saate ne Ministry ya Water ganti affe tulina mandate so wakyaliwo okusoomozebwawo mu mandate sebbiri era nekireeta okuba nti kikolagana. Ensonga endala gye nje okukoonako olyawo yinza n'osembayo